tata yawe bame ba family mwenna abakulu b'amadini abakulembeze baffe ab'emikwano mwenna abayimbi abayimba tata yawe mikwano gyaffe n'abo abazze okutuyambako nga tujaguza amazima ga tata yawe mbanirira mbakoze okumenyera mukama waffe Yesu musiibe mutya erinnya sinze guild president nze Sentamu Churchill James nzaala omwami emupyaddako omwami Nyanzi Fred Sentamu era nga nze omu ku balenzi abakulu mu famire eno okusookera ddala nebaza mukama abatambuza ne mutuuka bulungi tukkiriza nti tusobola buli kimu olwa Katonda atuwa amaanyi era twebaza Katonda akume taata yawe taata yawe sijja kwagala kwogera bingi kulimba naye obadde available taata yawe abeerawo ajja mu nsonga ezitaka okuwa ku magezi ezitalina nnyo nsonga zimubeezawo tabeerawo ne bagamba taata yawe yeeraga naye nga noza olubumu abatalaba yuzi yakubeera mu bintu bimu yawe oyo so nze dasi kubeebaza mwebale kujja mwebale kwagala taata yawe mwebale kufiisa kadde kammwe kyenkutira abato bange bonna ne bakulu bange bazadde baffe batulekedde eddimu eddene ery'okujjawo bye bakoze tulina okukola ennyo mulina okusoma ennyo nze ndi mukulembeze w'abayizi e Makerere naye si kyekisinga obukulu ekisinga obukulu okufuna diguli jjajja Sentamu omugenzi yagamba nti teri musango munene nga kutamaliriza kusoma tetulina mukyenda wano atamala kusoma so mwenna mubeere nti mumanye nti mulina okusoma paka ku university mutikkirwe then ensi etandika obbangulira nyongera okwebaza abazadde abatuweerera tulumira okusaba Katonda twongere otuwa ekisa okubasanyusa n'okubaweesa ekitiibwa nga bwe tutandise era n'abo abalina bye beeyongera okukola oba bye bagendamu nsaba Mukama abakwatireko abagenda mu bululu abagenda mu zisho tulina show ya Tata Dax nga 29 omwezi ogw'omunaana tusaba era mujje mu bungi so nga maliriza nyongera okubasaba banaye mwongere okukola emikwano kintu kikulu nnyo ng'oggyeko obubeera nabo ng'ab'enganda zo naye okukola emikwano nsonga nkulu nnyo so mwongere okukola emikwano kubanga mu mikwano mwemva security esooka mwemva famire ye ey'okubiri mwongere okwagalana n'okusingira ddala byonna tusosowanze Mukama kuba mu kutya Mukama amagezi magasookera Mukama bankumbire mbeere bulungi Ebanyabo amanya gange nze Nabbanja Victoria natera okubeera council mbadde nsanyuse nnyo okubalaba ku lunaku lwa leero. This is so amazing. I feel happy when I see friends of my father coming together, brothers and sisters coming together to celebrate his life. It's something that we treasure. Situala for granted. Thank you very much. I also want to thank Daddy for everything. Just everything. Kuba bingi. Yemutalaba byemulaba, and it has been he has done an amazing job growing up. Nalabanga abantu nga bayitambizivu and so on and so forth. And raising a child is not easy. When nalabanga Daddy nga hustlinga agamba mwino genda ku ssomero ono kasoke ono kaliki nga fees ino zimalayo okuba Daddy zewasindikidde wiiki ewedde ziweddewo yagamba olina okumanya embeera olina okuyiga. Yes, so he has like abonyaabonye ku lwaffe si kubonaabona naye of course he has to do that and I'm so happy for that. And I'm so happy for that. Talina kyakukola. And we are so grateful nga tulaba wano buli omu alina ekintu kyamwogerako ekirungi and just I appreciate it. Bambita Nankama Rebecca, Nicola Social Sciences in Makerere.
kubanga nsanyusa obbalaba. Enseko nyingi nesirekerawo nseka. Mwebale tubeererawo mwenna bafamiri mwena mutulabiridde sijja kugamba mbu ono tandabidde Uncle Banja ambeereddewo Uncle Miki buli mumu ambeereddewo. Kutambula kulaba. Wali abankubira essimu ne bambuuza kampasi eri batya dajja atubeereddewo nnyo atuwadde ebintu bingi nnyo n'okusoma kwange ndi Makerere wadde okusoma kwe Makerere si kwangu tomala gavaayo naye ambeereddewo ne kosi gye nafuna wadde saajagala naye ambeereddewo.